Dubai ebintu bikaye. Abantu bali maziga naddala abana Uganda be batika ku deportation center. Ebyo bonna ogenda kubanga obifuna ku YouTube channel ya Feno wabulanga amanya yenze Shila Adita gwe choina okukola bera ngo subscribinga atete werabira kade. Bw'okona mu kadako buli video eneba etuula ku channel ya Feno egenda kusookera wo ogenda kubanga ogiraba. Guno omulanga ingukubira eri abana Uganda mwenna. Jemuli ng'oyina mukwano gwo oyina omuganzi wo oba ow'oluganda yenna ali mu kibuga ekya Dubai. Njagala okubategeeza baganda baffe nti baganda bammwe mikwano gyammwe baganzi bammwe abali mu kibuga ekya Dubai embeera embi ddala. Bw'obanga oyina omuntu yenna eyakubulako ng'ennamba ye ey'essimu teriiko omunoonya tomulaba, njagala okukutegeeza nti omuntu oyo oyina kubanga omunoonyeza mu nkomyo. Kyentegeeza oyina kubanga omunoonyeza mu kkomera, ayinza okuba emabega w'emitayimbwa. Bw'obanga oyina omuntu gw'onoonya eyakubulako nga tokyamanyi bimukwatako, njagala okimanyi muganda wange nti omuntu oyo gw'onoonya yandibeera omu ku ba victims abali ku deportation center. Wano kyembasaba kiri kimu, message eno mugituuse eri abo abantu bammwe, mubategeeze nti abantu bammwe bali ku deportation center bali mu kubonaabona. Abantu abali ku deportation center, abana Uganda abali ku deportation center omuli abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi be bano ababadde mu kibuga ekya Dubai nga tebayina mirimu. Bano be babadde mu kibuga ekya Dubai nga bali mu overstay. Bano be babadde mu kibuga ekya Dubai nga visa zaabwe zaggwako. Bano be babadde mu kibuga ekya Dubai nga tebayina impapula. Bano be babadde mu kibuga ekya Dubai nga tebayina passports. Bano be babadde mu kibuga ekya Dubai nga tebayina waakusula yadde ekyokulya. Bano be babadde mu kibuga ekya Dubai nga bali mu bed space. Ebintu byonna bizenga bituukawo era byatuukawo kutemya kwa liiso byagwa bugwi. Abana Uganda teekako n'abatali bana Uganda ne babeera nga bakwatibwa amateeka, abamu ne basibibwa, abalala ne batwalibwa ku deportation center. Kati waneeno we tusabira obuyambi bwammwe eri mmwe bana Uganda bannaffe. Akatambi kaneno ka sharing okakomentingako wabula atera bwoba nawe okalabye obeereko gwotegeeza omuntu omulala nti nno bwoba oyina victim yenna eyakubulako tandika okubanga omunoonya, wabula okumuyamba kigenda kuva eri gwe. Sondayo akasente akatono osobole okubanga ogula eya tiketi omuntu ono asobole okuddizibwayo ewaka mu bunnambiro nga bw'olaba obutambi buneeno. Katugendeko mu butambi buneeno obulabe then tukomewo. Amanya n'eddoboozi ze Fred Bikole kulw'abannange bonna abatasobodde kutuusa ddoboozi lyabwe. Naye kantwala omukisa guneeno okubategeeza bassebo abali eyo Ugandan Embassy ne gavumenti yaffe eya Uganda. Bannange tuli abantu bangi nnyo, tuli abannayuganda bangi nnyo abasukka mu 100 n'okuyisaamu. Tuli waneeno mu kkomera erya Wiru twasiranira muneeno. Abamu tulina obuvunaanyizibwa bungi nnyo obw'enjawulo. Tulina families zaffe zitudipendingirako, tulina abaana abagenda okudda ku masomero n'essaawa zako kati tuli bakwate, tuli muneeno munda mu kkomera erya Wiru, tetulinaako ayamba yenna. Twafunye amawulire nti gavumenti yaffe yakivuddemu. Ofuna bulungi nnyo, Embassy yaffe ebadde nga etera okujja waneeno. Terina kyetuyambyewo. Twagala tiketisi tusobole okudda ewaka. Bana tuli abantu bangi nnyo naye tewaddeyo okubeerawo okuyimirirawo. We want to go home. 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 Tutusooka omulugunya kaffe eri gavumenti ya Uganda ne Ugandan Embassy. Tuli wano kwa Wiru batukola tulinga abaana 10,000 lulamba. Tuli abalenzi n'abawala era tulina namba nnyingi.
gavumenti endazira nezitwala abantu baazo. Abanaganda batutta abaabwe, Abanigeria batutta abaabwe, Abakameruni batutta abaabwe, naye Ugandan Embassy temufuddeyo ku kino ensonga. Tusaba buli bwe kikwatako abemba ba paaliyamenti, sipiika wa paaliyamenti, mwenna muvayo kwena ensonga. Tuli sitaka, tuli bazadde, tulina abaana ab'okuweerera, tulina abaana ab'okulabirira. Twagala air ticket tuve mu kifo kino. We want to go home. 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 Bana, wewe muke unapotwagala kuja kati na watoka wokulabirira. Tulieno twasi. Nate tumaitu yambi bana Uganda Embassy taina makulu wadde okubeeramu. Omubaka wa paaliyamenti bannachalo n'abagagga kinoomu abalina ku booki mujje mututaase mwana abayimbi baselebrity naffe tubawagira tuli eno abaana tuwera bangi abobwala n'abaana mututaaseko mwana Muzeeyi Museveni naawe kimanyi era ojja kukalaba ne basali musale mukibeere bumwana tuve wano twaloba President wa Geto naye tugambye mwana abaniga bafuna twapaire n'abaana abobwala n'abalenzi abavubuka abato abasobola okuwenja wadde okukola mwana mutuweereremu. Yes, n'ekigambo ekirala bahonorable b'ewaka Uganda tubasaamu nnyo ekitiibwa nga mu bakulu baffe naye temuvuddeyo tuyamba ku nsonga ya kudda waffe Abanigeria, Abanakenya, Abatanzania, Abasiriyaliyooni bonna bakusobodde okudda ewaka. Tuli wano mu kifo tetumanyi kiddako, tetulina wifi, tetulina ki, tuli mu kifo ekiringa batuteeka mu mpuku, tewali yadde kintu kyonna kyonna kiriwo. Kyetusaba fenna mutusaba mutuyambe tulwala tetulina makerenda gatulabirira fenna tunatuwagamidde mutuyambe bahonorables twagala kudda waka. We want to go home. We want to go home. We want to go home. Amanya nedoboozi ze Fred Bikole kulwabannange bonna abatasobodde kutuusa ddoboozi lyabwe. Naye kantwala omukisa guno eno okubategeeza bassebo abali eyo Ugandan Embassy ne gavumenti yaffe eya Uganda. Bannange tuli abantu bangi nnyo, tuli Abanayuganda bangi nnyo abasukka mu 100 n'okuyisaamu. Tuli wano eno mu kkomera erya Wiiru twasiranira muno eno. Abamu tulina obuvunaanyizibwa bungi nnyo obw'enjawulo. Tulina families zaffe zitudipendingirako, tulina abaana abagenda okudda ku masomero n'essaawa zaka kati tuli bakwate, tuli muneno munda mu kkomera erya Wiiru tetulinaako ayamba yenna. Twafunye amawulire nti gavumenti yaffe yakivuddemu. Ofuna bulungi nnyo Embassy yaffe ebadde nga etera okujja wano eno terina kyetuyamyewo. Twagala tiketi tusobole okudda ewaka. Banaye tuli abantu bangi nnyo naye tewaddeyo okubeerawo okuyimirirawo. We want to go home. 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 Tutuse okwemulugunya kaffe eri gavumenti ya Uganda ne Ugandan Embassy. Tuli wano kwa Wiiru batukwata tulinga abaana 10,000 lulamba. Tuli abalenzi n'abawala era tuli namba nyingi. Gavumenti endazira nezitwala abantu baazo. Abanaganda batutta abaabwe, Abanigeria batutta abaabwe, Abakameruni batutta abaabwe, naye Ugandan Embassy temufuddeyo ku kino ensonga. Tusaba buli bwe kikwatako abemba ba paaliyamenti, sipiika wa paaliyamenti, mwenna muvayo kwena ensonga. Tuli sitaka, tuli bazadde, tulina abaana ab'okuweerera, tulina abaana ab'okulabirira. Twagala air ticket tuve mu kifo kino. We want to go home. 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 Bana, wewe muke unapotwagala kuja kati na watoka wokulabirira. Tulieno twasi. Nate tumaitu yambi bana Uganda Embassy taina makulu wadde okubeeramu. Omubaka wa paaliyamenti bannachalo n'abagagga kinoomu abalina ku booki mujje mututaase mwana abayimbi baselebrity naffe tubawagira tuli eno abaana tuwera bangi abobwala n'abaana mututaaseko mwana
Muzeyi Museveni nawe kimanye ro jakala bane abasali musali mukibere bumana tuve wano twaloba President wa Gato naye tugambye mwana abaniga bavuna twapaire n'abaana abo bana abalenzi abavubuka abato abasobola okuwenya wadokkola mwana mutuweereremu. Yes, nakigambo ekirala bahonorable ewaka Uganda tubasaamu nnyo ekitiibwa nga mu bakulu baffe naye temuvuddeyo tuyamba ku nsonga ya kudda waffe abanigeria abanakenya abatanzania abasiriyaliyooni bonna bakusobodde okudda ewaka. Tuli wano mu kifo tetumanyi kiddako, tetulina wifaayi, tetulina ki, tuli mu kifo ekiringa batuteeka mu mpuku, tewali yadde kintu kyonna kyonna kiriwo. Kyetusaba fenna tutusaba mutuyambe tulwala tetulina makerenda gatulabirira fenna tunatuwagamidde mutuyambe bahonorables twagala kudda waka. Ndowooza obutambi obwo mubwekkanyiza bulungi obw'abaana abawala teekako n'abaana abalenzi nga bali mu kuwanjaga basaba buyambi, basaba baddizibwewo ewaka, bakaabidde gavumenti bagikubidde omulanga basobole okuddayo. Bannaabwe abalala be bakwata nabo aba ensi endala gavumenti zaabwe zibanonye naye ffe abaffe abannayuganda teri n'omu ayamba wano wensabira vidiyo eno weeba ekutuuseeko tegeeza munno abalina abantu bamwe musobole okuba nga musonda ssente ezigulira abantu bamwe air ticket basobole okuba nga bakomawo ewaka bakole ebintu ebirala. Ebbanga libanaamala ku deportation center munnanga ate bajja kufundikira nga bafunye ebirwadde abalala nga bafudde teekako abalala bateeka mu komera. So taasa munno amannya nsigadde yenze Shila Adita gwe n'atanaba kuba nga subscribinga likinga commentinga wabula kyotalina kwerabira ye notification bell eri awo waggulu ejja kuba ekuyambako buli video eneebeera ku eno channel ogenda kuba nga ogifuna mu bwangu. Imbaagala nnyo.